olwaleero tugenda okusosotola ekitabo kyaffe ekirala kankuwe ku bikwata ku muwandiisi w'ekitabo kino kitugenda okusosotola ate omanye ebimukwatako ebitonotono ebimukwatako. Omukulu ono ye Joram Kaddu Sundagalimu mutabani wa Yuda Kaddu Kalyesuubula agalamidde mu kiteekaanya Bulemeezi muzzukulu wa Alooni Gwembuga Seruyiggo muzzukulu wa Mukasa Nakabaale Nkoobe Seruyiggo muzzukulu wa Sundagalimu Senkoole Bosa muzzukulu wa Mikese Sangwa muzzukulu wa Luomwa Embaale Mawokota. N'olwekyo omukulu ono yeddira ndiga yasomerako mu Mengo, yasomera Mengo, Mukono ne King's College Buddo. Akoledde mu bitongole bingi omuli bino Wammanga, Mengo Municipality, Produce Marketing Board ne Gurazo. Atambudde mu bitundu bingi ebya Uganda n'ebweru waayo. Kaddu era ye muwandiisi w'akatabo Nkyalira Walumbe Ttanda. Era waliwo n'obutabo obulala 5 bwawandiise obutanaba kufulumizibwa. Ayagala nnyo eggwanga lye. Omukulu ono ye Joram Kaddu, oba oyinza okumusalako n'omuyita SJ Kaddu. Naye ebyembi omukulu ono newankubadde twogera tutyo kaakano mugenzi. Omukulu ono yatuva ku maaso mugenzi. Atuwandiikidde ekitabo kitugenda okusoma kati kiyitibwa Kiti kya Muwogo. Tosaanidde kusubwa kitabo kino kubanga kirimu ebyokuyiga bingi. Tumala kwekenneenya ne tulaba ekitabo ekinabaamu amakulu ekinakukolera ate nga kikoledde n'oyo omuto ali awo. Manyi tuzimba abakulu n'abato. N'olw'ensonga eyo kati sosootule ekitabo kyo kwagaliza okuwuliriza okulwana. Essuula esooka egamba nti Lwakula agenda okusevena. Abaseveni obamanyi y'okusevena kwomanyi leero n'abaana b'ennaku zino abaana ba Nuupu ebyo temubimanyi. Ebyo temubimanyi kati naye ojja kubimanya mpola mpola bwe tunaaba tutudde mu kitabo kino ebisinga ojja kubimanya. Agamba nti Kabaka yalina abasajja enwaŋŋuli abaali batanyigirwa mu ttooke abazira era abaali tebeerya ntama abataatirira Kabaka waabwe era abaali abakekeza nnyago bannamige. Wano mu bizinga by'Essese ebiri mu nnyanja Nalubaale okwasibukanga bakatonda b'e Buganda bonna ku kizinga ekimu kye bayita Buggala ku kyalo Bumanji. Eyo nno nawuliranga mmange ayogerayo ndabika ndali nkiwulidde kigambo Bumanji nawuliranga mama ayogerayo eyo. Kwe kwazaalibwanga omusajja gwe bayitanga Lwakula Makalamba eyali omusesekaswa. Yali musajja mbaggu ng'alina effuba eggazi era nga ery'omusese ddala. Agakono ge amanene nnyo gaali gasibaganye emifumbi era nga agasuwa aganene gageetimbye. Entumbwe ze zaali ziriko obulegete obunene nnyo era nga nazo zitimbaganye agasuwa gakirimegga. Omutwe gwe gwali gwa kisoga ng'obuuso bwe butono era nga bwakulira mu nkompe. Yali musajja muwagguufu era ng'amaanyi gaalina gamukirako ag'eddubu wabula nga musajja alabika bulungi nnyo. Ng'akyali muvubuka bw'atyo omulimu gwe omukulu gwali kuvuba nga buli lunaku agenda eyo mu buziba bw'ennyanja n'atega ebyennyanja ate akawungeezi ddala n'agenda ategulula. Yadde kitaawe
Mukaddaakira Ekifulukwa erinnya nga ggwanveeri. Mukaddaakira Ekifulukwa ye yali amuyigiriza okuvuba era nga akuguse nnyo, naye mu kiseera kino yali akaddiye nnyo ng'amaanyi gamuwedde ate nga takyasobola kuvuga lyato kugenda ku nnyanja wala. Kale nga lwakula agenda bwa ppeke era bw'atyo n'okutegula. Emirimu gyonna egy'amaanyi mu maka ga Mukaddaakira Ekifulukwa nga lwakula yagikola era nga bakadde be tebajulirira kintu kyonna. Yavubanga ebyennyanja n'abikalirira, n'abisiba entala, n'abivuga mu lyato, n'abireeta erutoboka ku mwalo oba ku myalo emirala egyali ku bizinga eby'enjawulo. Kale najjangamu ekigulira Magala Eddiba ekyayimirizangawo bakadde be ne jjajjaawe eyali azaala kitaabwe gwe bayitanga Tegutemwa. Kale nga mu maka temuli kujula kwa ngeri yonna kubanga kasukaali tekagwangamu otunnyo n'ebirala ebyalinga byetaagibwa mu bulamu obwa bulijjo, kubanga buli lwakula lwe yagendanga erutoboka oba ku bizinga ebirala okutunda ebyennyanja ate yaddiranga mu ntwala ya bintu ebikozesebwa mu maka. Oluusi yagendanga n'amalayo ennaku eziwera nga tannadda, naye ng'era abakulu emitima gibabeera wamu. Ennyumba jjajja wa Tegutemwa mwe yali yasulanga yali awo ddala kumpi n'ey'abazadde ba Lwakula. Kale era ng'omwo ne Lwakula mwasula. Musajja teyali takuza olwo. Lwakula yali ayagala okwezimbirayo ennyumba eyiye, naye Tegutemwa n'amugaana ng'ayagala basulaawo bombi asobole okumukuumanga. Kale ne Lwakula nakkiriza asule ne jjajjaawe okutuusa lwe walibaawo enkyukakyuka endala nga Mukama bw'ali bateeseteese. Mu maka ga Mukaddaakira Ekifulukwa mwalimu omwana omu yekka, oyo Lwakula gwe twogerako wano. Mukama gwe yali abawadde ne mukazi we aliweebwa, omukyala yali ayitibwa Aliweebwa. Ekiseera we kyali kituuse, essuubi ly'okufuna akaana akalala lyali litandise okubaggwamu kubanga era n'emyaka gyali gitandise okubawuubira akatambaala, naye nga tebanyiigira lugaba kubanga yali tabaggiddemu awo. Kale nno munnange nga mu maka muli Lwakula atwalibwa nga jji. Wadde nno nga Lwakula mu maka ga kitaawe yali atwalibwa nga kibaya eky'oluwewere, naye teyakuzibwa na Ttigimbuli. Bano nga baali bakugu nnyo. Omwana nga yekka yali mu maka omwo n'atakuzibwa na kyejo. Kale nno munnange nga mu maka muli Lwakula atwalibwa nga jji era teyakuzibwa na Ttigimbuli. Yakuzibwa nga musajja mukozi nnyo oweggonjebwa era omuwulize nnyo eri bakadde be era assaamu ekitiibwa buli muntu yenna amusinga obukulu. Kale nno omuvubuka ono Lwakula n'abanga ayagalibwa nnyo abantu ab'okukyalo era ne bavubuka banne be yakolanga nabo emirimu gy'okuvuba era n'emirimu emirala. Lwakula n'abanga mukwano gwa bonna abato n'abavubuka era n'abakadde. Emyaka egyasatu gyali ginaatera okukubirwa ddala enkoona, Abagirimaani ne bawakula olutalo ku Bungereza era emyaka gy'ana we gyatandikira nga bo beefuka. Engeri naffe Abaganda gye twali tuli ettwale lya Bungereza olw'omukago ogw'ekiremberembe bwe twali tusse n'Abangereza, twali tulina kusitukiramu bunnambiro tuleme kukaabirira mu mukago anti gwali guyinza okutusala ne gutumalawo. Ssaabasajja Kabaka yasabwa Abangereza aweereze mangu mu lutalo olwali lunyinyitidde abasajja envuumuulo zigende zitaase. Abajaasi Ssaabasajja ng'amaze okulagira Kweba okumuweereza abasajja envuumuulo,
basajja bagende mu lutalo. Abavubuka bangi enzaalwa z'okubizinga by'essese balondebwa okugenda okutabaala era n'omusajja wa Kabaka Lwakula mwe yalonderwa. Yalina kukkiriza anti bulijjo yali akirayira lunye nga bw'atalisobola kutiiririra Kabaka we. N'olwekyo Lwakula bwe baamulonda okugenda okutabaala yeeyanza bweyanza era n'okuwera n'awera mu maaso ga Kweba eyaliwo mu kifo ky'amaaso moogi. Ekintu kino nno munnange kyalumya nnyo bakadde be ne jjajjaawe. Kitaawe yamuwa ne ku magezi adduke. Ulira omukadde yamuwa amagezi adduke. Anaagenda okudda munnange ng'ekyosi kimaze okuyita. Munnange agende yeekweka eyo ku bizinga ebiri ewala. Naye munnange Lwakula n'agaana era n'alayira nti okufa n'obutanyogwa yali alina okugenda okutabaala. Abantu bangi bagezaako okumuwa amagezi ag'okwekweka n'abandi nga bamutiisatiisa nga bw'atagenda kudda. Kyokka nga ye Lwakula amaliridde okugenda okutabaala. Lwakula yaguma nnyo abantu ebintu byonna bye baamugambanga nga bimuyita ku mutwe. Ye muli yali amaliridde ng'agamba nti okufa n'obutanyagwa yali ateekwa buteekwa okugenda mu bitta. Naye kati tukyabalina balwakula kati sikiwa. Olwo maama wa Lwakula ne jjajjaawe ne basulanga nga bakaaba era nga basindogoma okutuusa Lwakula lwe yasimbula ekigere mu luggya. Ennaku z'omwezi zaali 10 mu mwezi gwa Muwakanya mu mwaka ogwa 1941. Ekidyeri ne kigoba mu mwalo Lutoboka. Abavubuka bonna abaali balondeddwa okugenda okutabaala baali bamaze okutuuka n'engugu zaabwe. Amaziga agaali wali munnange nno nga sikutendera essaawa okugenda okuwera 3 ez'okumakya ng'abatabazi bonna bagweredde dda ku Kidyeri era nga kitandise okuseeyeeya okwolekera eruzira. Essaawa okugenda okuwera 10 ez'olweggulo ng'abatabazi bagobye dda eruzira. Wano nno ebimotoka ebinene eby'amagye byabajjawo okubatuusa mu Kampala okumpi ne Kololo. Kololo yava dda ng'alibwa atyo. Wano baamalawo amadaazi 2 ate ne bagenda e Jinja. Wano baatandika okutendekebwa. Olwo wano baamalawo amadaazi nga gaago ne babatikka ku ggaali y'omukka eyabatuusa e Nakuru mu Kenya. Wano bayongerayo okutendekebwa mu bukodyo obw'okulwana awo nga bali ne bannaabwe abaali bavudde mu mawanga amalala ga Africa ey'obuvanjuba. Omwaka gwa 1942 gwagenda okutandika ng'olutalo lunyinyitiridde ddala anti Omugirimaani ng'afuuse Omugirimaani ate ng'Omungereza alwana buteddiza. Annange ng'atala akirako namutale. Mu biseera bino Omujapaani naye yali amaze okwegatta mu lutalo ng'alwanira ku ludda lwa Mugirimaani ng'amaze okuwamba ensi zonna ezaali mu buvanjuba bwa Asia. Olutalo luba lumaze okunyinyitirira ddala mu bitundu ebyo. Abajapaani beesogga amabira agaali mu nsi gye bayitanga Bama. Ensi ya Bama. Sonna ensi ya Bama era nayo kati eriko ebyafaayo, genda obinoonyereze. Munnange ensi ya Bama ne basiisirira omwo era ne batandika okukola effujjo nga bayima omwo mu bibira omwo. Abangereza bagenda okulaba nga Abajapaani beefudde ebbereje era nga balinga abaagala okubatuula ku nfeete. Olwo Abangereza kye bava bakwata amagye gaabwe agaali gava mu matwale gaabwe agaali ebuvanjuba bwa Afirika babatwale mu Bama babayambeko basobole okubayambako okugoba Omujapaani eyali afuuse ekyonga.
Munange balondamu abasajja enjasabiggu ne babatendeka okugenda e Bama okusobola okulwanira mu mabira. Mu basajja abo enjasabiggu abalondebwamu ne musajja wa Kabaka Lwakula mwe yagendera omwaka gwa 1942 gwali gunaatera okukubibwa enkoona. Abasirikale abo enjasabiggu abalondebwa mu mwezi gwa Museenene olunaku lwali lwakazooba mu ddaazi eryokusatu ne balyoka balinnya emmeri Lugogoma okuva e Mombasa n'eryoka eseeyeeya ng'eyita mu Guyanja Nabbamba ogw'e Buyindi n'eyolekera Bama. Kugambye munnange olutalo lwanyinyitirira ddala nnyo era okukakkana ng'abasirikale abaddugavu abaava mu buvanjuba bwa Afirika olutalo balulinnyeeko. Ebintu bingi nnyo ebyobuzira abasirikale abaava mu Afirika bye baakola mu bitundu bino ebya Asia ey'ebuvanjuba wadde bannaffe b'abazungu tebaabiwandiikako olw'obusosoze bwabwe kubanga bo balowoozanga nti tewali muddugavu yali ayinza kukola kintu ky'amagero kyonna. Ebintu bingi nnyo ebyakolebwa abaddugavu mu lutalo luno naye bo bannaffe abazungu nga tebabitwala nga bikulu. Lwakula bw'agenda e Bama yakola ebintu bingi nnyo ebyobuzira. Yakekeza ennyago n'obudde ne budda ku bunnaabo. Yatirimbula Omujapaani annange senga mbadde mwogezi wa firimu. Yatirimbula Omujapaani ne Mukerere n'atuuka okumwenya. Mu bintu bingi ennyo ebyobuzira Lwakula bye yakola e Bama, ekitiibwa ekinene ennyo abazungu kye baasobola okumuwa kya bwa saajenta. So nga Lwakula yali muzungu okusinziira ku buzira bwe yalaga e Bama yandiweereddwa ekitiibwa kya bwa kapiteeni oba n'okusingawo. Ng'abaddugavu bamaze okugugumbula Abajapaani mu gabira g'e Bama baakwata nate Lugogoma eyabaleeta ne baseeyeeya mpolampola okutuuka e Mombasa. Bamala mu Kenya emyezi nga 6 bagenda okuwulira ng'Omugirimaani ajeemulukuse era ku nkomerero y'omwaka gwa 1954 olutalo ne luggweerawo ddala. Olutalo nga luwedde Abaseveni nga bwe baali bayita abatabaazi abaali bava mu ssematalo oyo owookubiri batandika okukomawo mu nsi y'aboobwe. Mu biseera ebyo ne Saajenti Lwakula bwe yakomerawo anti nga Abaseveni bakamirwa 4 annange nga beepanka. Yadda ne Museveni munne bane temulowooza nti njogera ku pulezidenti wammwe. Bano babayitanga Abaseveni. Yadda ne Museveni munne gwe baali bayita Muteeweta olw'okubanga abantu ba Muteeweta baabeeranga kumpi nnyo n'ekibuga Kampala. Kale nno ne Muteeweta n'asalawo munne Lwakula agende naye ewaabwe okutuusa naye lwali linnya eryataddeyo ku bizinga by'essese gye baali bamuzaala. Abasajja bano bombi nga bakomyewo mu lutabaalo batandika okulya obulamu mu Kampala n'obudde ne budda ku bunnaabwo nga banywa omwenge okuzaama ate nga mu kukwana abakazi naye abasajja. Omwami omu yaŋŋamba nti omujaasi akolebwa ebintu 3: omwenge, abakazi n'olutalo. Mbu bye bikola omujaasi. Naye n'abano baakwana abakazi nga tewali abawunyamu. Abasajja bano nga tebajooga bantu bavumisa bowa nkonyogo nga tebayogerwako ate nga balwana okufa. Enjogera 2 nga baakuyisizzaako dda ezigenda nga zidda nga tebajooga basulayo 2 anti ng'essajja balyemanyi bokka nga we babeera oba mu kinyumu oba ku mbaga nga tebaagalawo muntu mulala ayogera era nga we bakusirisa gwate n'oddamu n'oyogera ng'ensambagero ojja kugenda nazo. Jeno ne kakutanda n'oyita Lwakula n'otateekako lya saajenta. Munnange nno nga kanaakujjuutuka. Oluvannyuma lw'emyezi nga3 nga Abaseveni abo bakomyewo mu Kampala, Saajenta Lwakula n'alowooza okuddayo ku bizinga by'ewaabwe Ssese.
olunaku lwali lwa Nagawonye mu mwezi gwa Gatonnya. Lwakula n'alyoka alinnya ekidyeri ekyali kiva e Luzira nga kyolekera omwalo gw'e Lutoboka. Yatuukira Buggala awo ku ssaza. Abantu bangi nnyo baakuŋŋaana okumwaniriza n'abamu okumusaasira kubanga taata we ne nnyina, kitaawe ne nnyina baali baaserengeta ddezira kumwababa. Mu bbanga lye limu ng'ali mu lutabaalo yasobola kusanga jjajjaawe yekka, naye nga bambi naye byasiba bikutuka. Ate maama ne kitaata ne basooka. Jjajja yamusanga mu kayumba kaabwe ke baasulangamu nga tannagenda mu lutabaalo, naye nga kali mu mbeera mbi bulala. Konna kaali kakutaamiridde nga kalinga kagenda okusinduka enkya. Essubi eryali likaserese nga lyonna likaddiye, leero nga konna kali mu mbeera eyeraliikiriza. Lwakula bwe yatuuka mu kayumba jjajjawe tegatumwa mwe yali asula, ng'ogasseeko n'embeera y'obulamu gye yamusangamu, ebyo byonna tebyamulema kuyungula maziga. Ate bwe yateekako okujjukira kitaawe ne nnyina abaali bamugenzeeko ng'akyali mu lutabaalo, awo entumbi n'egwa ku njovu. Jjajjaawe tegutumwa bwe yamukubako eky'omulubaale yali tasobola kukkiriza kuba yali afunye olugambo nti abasajja bonna abaagenda okutabaala omugirimaani yabazikiriza, naye tegutumwa bwe yamala okwetegereza nti oyo ye yali muzzukulu we Lwakula eyali agenze okutabaala. Olw'essanyu eringi naye yadda mu maziga. Munnange nno ne gujja bajjira, olwo jjajja ng'ali mu maziga ate nga n'omuzzukulu ali mu miranga. Ebbanga nga liyiseewo era nga buli omu agenda addamu ak'obuntu, Lwakula nga bwe yali omusajja ow'amaanyi ennyo yazimbira jjajjaawe ennyumba, era kumpi awo n'azimbawo n'eyiye. Jjukira nti Lwakula agenda okudda nga ennyimbe z'abakadde be bombi zimaze okwaba kubanga yali takyasuubirwa nti akyali mulamu. Omanyi nti Lwakula we yagendera mu lutalo yali tannafuna mufumbi wa ttooke era nga tafunangayo nakamazeewo konna, naye mudda jjajjaawe yamuteekamu ekirowoozo eky'okufuna omufumbi w'ettooke kubanga era n'emyaka gyali gitandise okumwetuumako. Ekirowoozo kya jjajjaawe yakiwuliriza era naye n'akisimba, wadde nga ku lulwe kyali tekimuli mu birowoozo mangu. Eyo gye yagendanga okuvuba ku kizinga Bufumira, n'azuulayo eggolajjana eryaboobera ne lidda ne mukati. Yakitegeezaako ku jjajjaawe era tegutemwa n'amugamba ayanguye ebintu mangu nnyo kubanga yali alowooza nti ennaku ze ez'okwegatta ne bajjajjaabe abaazaabwe edda teziri wala.